muyite amanyi omwana oyo muyite ne bazadde be bayite mbabuulire ebiriwo ku mwana waabwe mangu nnyo okuva kati gwe yawulira kayimba kano ng'omanyi muzadde w'omwana oyo n'omwana oyo ng'omumanyi oba maneja we abitekisi we kayimba kintandise nako leero ke katuguliddewo porogulaamu tugenda kafuula national anthem jangu nkubuulire ebiri emabega w'akayimba ako jangu nkubuulire ebiri emabega w'akayimba ako okay nsanyuse nnyo okubalaba mu linnya lya mukama waffe yesu mbaagala nnyo mbaaniriza nnyo mu kifo kino sooka owulira emirembe newankubadde waliwo abaagala ogikumalako waliwo ebyagala okufaanana nga wa state minister for internal affairs then kitinze ndi vice president internal affairs kati nze yali siniya we mu new vision ndi kindi vice president era ebisanja ebi president oluvaako bwati oli owaffe oli ndi most likely okukisigaza ati nange ekyo kyekirooto kyange tofosinga mbeera okyali security guard oyagala beera ki mu mitendera mpolo ojja kibeera tofosinga kintu kwebuza mirembe Dawudi yagamba nti mbadde nyina ebintu byenneetisenga amagumba gange gamenyeka munda ebyo sooka obyejjemu okitegedde kati olwaleero good enough amafuta g'eggulo gakyaliwo ag'okubikkulirwa essula 2 olunyirwa okuva ku lwe 12 paka ku lwe 17 ne numbers chapter 22 23 ne 24 byonna mubikoze naye Museveni akyaliko Uganda opposition NUP KDF byonna mubikoze naye nga Museveni akyaliwo nina ensonga ku mmwe bw'ayogera Mukama byonna mubikoze John navudde wano ku program nembateerayo kagundi nembagambye ekiri mu state house gendayo kalabe nabagambye ekiri mu state house kitokota nembisunako ekiro ekintu ekyasinze okubaluma ke kaluluka erosi konna okuba nga kabadde kabanja muwanga kivumbi tafulumye leero byonna mubikoze naye Museveni akyaliko mbalinako ensonga bw'ayogera Mukama amafuta g'eggulo gakyaliwo amafuta g'eggulo gatambulidde ddala n'olwaleero gakyaliwo okubikkulirwa essula 2 olunyiriro lwabiri olunyiriro lwe 12 paka ku lwe 17 numbers chapter 22 23 and chapter 24 bye tugenda okuba nga tusomako leero nkugambye omutwe gw'ekyokuyiga gugamba byonna mubikoze KDF foot soldiers NUP byonna mubikoze naye nkyabalinako ensonga Museveni akyaliko okay eyo ye video y'olwaleero muwulire emirembe ne Morin Skin Care Premium Dental Clinic muwulire emirembe mu abali mu Europe awo UK n'emirirwano tulina atunga gomesi amakanzu amasuuti kadaali z'abagole nammwe muwulire emirembe mu ekyo tulina asima amazzi tulina omuzimbi tulina afumba ku mikolo tulina akola cake tulina buli kimu kyoyagala tulina inbox mi nkikuwe oyagala airport pickup omuntu akujja ku kisaawe nga mwesigwa akutwale woyagala ogenda oba ne mu inland ng'ali mu Uganda ng'oyagala kuvuga kujiwa na akuteekewa inbox mi naye wali nga mwesigwa nga waddala tojja kwejjusa kale programu etandise bweti olunaku olwolwaleero mbakulisayo mwenna ababadde mu kulonda ebyagenze mu kulonda tebibamalaamu maanyi
omulabe waffe yamanyiddwamu amaanyi wano n'ekyokutamuwanga Kivumbi leero tebaagala tu debating ku bulo eyabakubiddwa mu kalulu n'obubbi obwabaddewo kubanga obviously oyagala tuyagala kati amawulire gakyuse ba Museveni bali eyo emitima gye baluma ye lwaki nsumulula osuna kasooke nve mu order bazadde b'omwana ono muli luddawa abazadde b'omwana ono muli luddawa Chari wango kukamala Nakulimo yangane watu sanga babiri kontwa ula bazadde b'omwana oyo ba Museveni bagambye bwe bati tebagenda kumanyirwa ate n'abaana abato uyu mwana bagenda mutta banoonya omwana oyo wasomera bagenda mugema empisa egenda kumugema omwana oyo bw'abaako kyabadde kyonna bamunoonya bagambye bannange tumanyiddwa naye ate n'abaana bato batandise otumanyira bagambye oyo omwana anoonyezebwe asomerawa bateeseza ebintu ebi bagenda kugira mu teeke ng'abaagala omuyamba era omwana oyo temumuwaayo mu batiktokers temukkiriza batiktokers okukyalira oyo omwana temukkiriza omuntu yenna agenda obbaleetera sponsorship mbwaweerera omwana oyo temukkiriza omuntu oyo omwana oyo mumukwekere ddala temukkiriza omuntu yenna agenda obbaleetera obuyambi bw'omwana oyo ate ne gy'asomera bagambye bagenda munoonya empisa eyiye egenda kuba ndala empisa eyiye egenda kuba ndala kiki ekimukubya hiiti ono kaatadde ensi ku bunkenke ku myaka gino mujja muwulira bazadde b'omwana oyo manager w'omwana oyo kuuma omwana oyo era in fact mumukyuse mumugye mu kitundu kyamanyiddwa mumuteeke mumuweereze mu kitundu gye batamumanyi gy'aba asomera gye batasobola kumu identifyingira nti yeye n'essomero mubeere nga mulyesiga nnyo nedda nkabongere iye katwongere uwire nkabongere uwire katwongere nedda sijja kabongera sijja kabongera banange no sibya kusaaga omwana oyo mumukuumi temumuwa ba tiktoka temugeza ne mumuwa tiktoka n'ogu temugeza ne mumuwa tiktoka n'ogu Jeneti ya fana ngeta mulabako omukwana msabuya oyo semwandu ngataraba omukwana semwandu bannanga akaya yagala genda n'akaana ak'emyaka 5 kasitanze ngalese bannanga kale tutandise program tubadde tuli awo olwaleero ngenzo zokukanga ndaba okufuluma kwa Honorable Mwanga Kivumbi ng'aleeteddwa nga bwe nabagamba njagala okwebaza abantu mwenna abataddewo pressure okubanja Honorable Mwanga Kivumbi mwebale nnyo mwebalire ddala n'aba mu bika n'abakola kimwenna mwakola bulungi nnyo pressure eyo
mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawe omukisa ekyo nno kibawe ekyokuyiga nti ebintu tusobola obikola naye njagala muwulire bino puroguramu y'olwaliro erina beegenda okunyiiza naye ate nga ge mazima okusooka byonna nga sinagenda eyo nga nkyali wano ku nsonga ya Honorable Mwanga Kivumbi nze ndi musirikale nyina ebintu byensobola okulaba nembiraba nembitaputa nembitegeera kati tusooke ku ebyo waayi mu kuleeta Mwanga Kivumbi mulimu elements endala ze batambuza naye nga civilian oyinza obutazitegeera mangu oba oli awo sigamye nti nze mbimanyi nnyo naye njagala tubitapute tubigezeeko tubigire tubirabe tubitegeere oliwo kenjagala akagundi ako kalabye okirabye ekyo kitegeeza basoose ne bamuleta ne bamuteeka ku poliisi Nateete era ne gafuluma nti ali ku poliisi Nateete kati ne bamugjawo bamutwala e Butaala nga bamaze okukakasa wonna bate obutambi bakole convoy bategeko Obutaala eyo sawundi gy'owulira kati abo abantu b'oluguudo olwo abakyali abakwerege bagenda kwebaka sawa 11 Museveni ateekawo ekintu nti obudde bwakazigizigi mukambwe nnyo kumba ali defeated okimanyi nti Museveni tumuwangudde ku nsonga za Mwanga Kivumbi bagamba tebamulina bamaze bamuleese ne jjaati labayo jjaati bwebadde eyambadde byonna tugenda biraba labayo jjaati bwebadde eyambadde olaba ebyo olaba nga bwe bambadde obalaba toyina gwolaba basajja bakambwe basajja bazibu nnyo kati omuntu obiwulira ogambe bannange eggulu ligenda kukuba ensi Museveni tagambwako ebintu bikaaye banaye omusajja temumuddamu state eri ku ttaka Museveni ali ku ttaka wabula ayagala akozese okulemererwa kwe ate atiisizeeko ffe okitegedde era bannayuganda tewabaawo omuntu n'omu atya olw'ebyo eby'amaaso ayagala akozese olw'okuba eri munda tumusinza amaanyi ayagala kati ayise fiya ng'amaaso gayingiza fiya n'amatu kyolaba ne kyowulira nga kikulaga toyina gy'olaga kumbe Museveni yatalina gy'alaga okitegedde era tugenze okumaliriza nga bamuleese mu kooti bwe bamuleese mu kooti bamuleese bwe bati ebimu ku byo bibino kambalageko abatannalaba obalabye nga bwe bambadde bakulaga Mwanga Kivumbi bannange gavumenti era bannange tuwedde obiraba gavumenti egudde tebakulimba bino tebikwata kuffe bikwata ku Museveni
bino bya Mutesa n'obote bino bya Mutesa n'obote fete bitukwatako bino Museveni yali ku ttaka bakulimba wabula baagala bakulage nti abasajja bakambwe abalese Muwanga Kivumbi Butambala yonna yebake ku ssaawa 2 olwaleero Butambala mugende mu celebration Uganda leero mugende mu celebration nzi labayo obalabye olwo bakusindika mu fiya gwabiraba ogambe bannange tuufudde eggulu ligenda kuba ensi state eri ku ttaka nkiddamu omanyi state yesembayo okugwa gavumenti egwa state nesigala ng'ekutte gavumenti kuba state erina obuyinza obw'amaanyi ennyo obusinga gavumenti waayi gavumenti egoberera amateeka state emenya amateeka state bw'emenya amateeka n'esukka okumenya amateeka state yesembayo okugwa gavumenti yagwa neeyimirira ku state kati eno gye bayita state kati state yemenya amateeka kaba kabondo nga kalina ssente nga kalina obuyinza bungi era state esobola okuwamba gavumenti yensonga lwaki minisita bw'omutunuzaamu kamera tayogera kituufu ng'omanya state yawamba gavumenti kati gavumenti netambulirako ku state kati olutalo teruli ku gavumenti olutalo lwaffe ne Museveni luli ku kabondo akayitibwa state okitegedde be bakola bino bwe baba bagwa bwe baba bagudde baba batiisa be bano ekisooka oba omusajja eyatta abaana eggaba onyomu y'omu ku bantu abakyakoze omusango mu mirembe gyaffe ffenna ne Lutoosisiwala abaamuleetanga baalinga balabika ng'obamanyi nti oyo gundi mutabani wa Katongole abaleeta Muwanga Kivumbi lwaki beesabise bati state eri mu kutya ekyo togeza n'okitaputa nti Museveni ali waggulu ekyo bakulimba ate ngenda kikolako vidiyo 7 okuva leero kisobole okutuyingira mu bwongo tebakulimba nti bino babikola lwakuba b'amaanyi babikola lwakuba bati Muwanga Kivumbi bamuwamba amaze ennaku 19 emisango gye bamuvunaanya ogimanyi kuliko okukuba olukuŋŋaana mu simanyi mbuno mu bukyamu kuliko simanyi biki ebintu ebyekisiru byebimusibisiza emyaka gundi ennaku 19 nga talabikako bamukuba emigo gyonna ze ne mbagamba ebintu ebimu tulekayo bireke mu bisenge by'amakolero ga Waaka nti kubanga mbasikkiriziddwa kubyogera nabagambye Muwanga Kivumbi balina ddiiru gye baagala omuwa naye agiganye babadde bamuwa ddiiru nga bamuwa privileges atwale NUP oba akole ekibiina Muwanga Kivumbi n'agaana nembagamba nga akalulu kakagwa akobwa chairman ekiri mu State House kibadde obwedda abasimbye ku line babuuza where is Muwanga Kivumbi where are him where are Muwanga Kivumbi nenkabatira yere ekiro nembisunako kubanga byembanzikizo waliwo nze baŋŋamba byonna eby'omunda naye ne baŋŋamba bw'obanga oyogera yita wano ne wano togendawo okitegedde yita wano ne wano kati wano tokoonawo butuuka wano ng'oweta wano bwoti ng'okwata lino okitegedde nti Muwanga Kivumbi yagaanye baali bagamba kabamute akomewo akole nga bwe yakola luli naye ng'ali mu pretensi apretendinge nti era akomyewo nga bw'amaanyi mbutu mwesiga akiwunzikire sayidi eri okitegeera now Muwanga Kivumbi n'agaana kati pressure ne yeeyongera kubanga buli wobadde oyita where is Muwanga Kivumbi kati olwaleero ne bamuleeta nabagamba baali bateesa ebintu ebi ewiiki eri okumusuula ku kkubo okumutwala ku poliisi bamutwale mu kooti oba okumuvuga bamuteeke ewuwe bateekewo gundi abeerewo nga tewali gwayogera naye tewali alinnya wuwe options zaali ezi okutuuka lwe balonzewo ey'okumuteeka ennateeti bateekewo fiya olwo tulabe embwa embeera egaanye no Museveni embeera egaanye Museveni obudde obubwe buziba ssaawa 6 kati ayagala obwaffe buzibe ku ssaawa 4 olimba Museveni tokyalina wano omuntu gw'ogenda kumanyiira
Museveni tokyasobola kuteekawo kirwadde mu ggwanga Uganda wano ne tutamanya. Tokyayinza kutuula mu nkiiko ne bw'ozituuza mu kisenge ekyo n'otukola ekintu nga tetumanyi neva ekyo tekikyasoboka beerawo. Nakugamba senga twaliwo tewali sazeesaze bakyoli. Senga twaliwo tewali sazeesaze bantu beekaseese mu linnya lya ADF. Senga ffe twaliwo tewali sebaana b'ekitwamba. Nedda wafunye sente mu Ebola. Kati si gwa bwana ogamba mbuno mu Uganda temuli mu Ebola. Kati no ffe tugenda kugamba ensi nti mu Uganda mulimu Ebola. Ate bazikumme. Tokyasobola kuddamu kutega bomu. Ate neyo tukwebaza baye twebaza Museveni era yekka yasobola security. Kakati olaba babadde bagenda okutta abantu bonna kulakuba Mukama atuyambe baseeko 8. Gwo 8 mbizi. Bosi bantu nga Museveni yakubye bomu. Tokyasobola kuddamu kukuba bomu mu East Africa. Wakuba American Embassy Tanzania n'okuba American Embassy Kenya tetwaliwo. N'okuba Bufumbi building tetwaliwo. Ddamu okikole. Ebyo wabikola mu mulembe ogwammwe ogw'abantu bo ne batabimanya. N'onyweza ery'ebbendo lyonna n'oli wamba nga Congo ogitabangudde. Tanzania ogikubye bomu, Kenya ogikubye bomu. N'ofuna simanyi base ya UN, simanyi n'okola otya ne weefuula owakabi. Ddamu obikole. Tokyasobola ekyo nkiddamu I can authoritatively say it. Tokyaddamu kwegulira kitiibwa nga ffe tuliwo. Guno omulembe guno gw'abakadaama guno. Ogulaba ne mu State House buli kyokola. Ogumanya w'osuze ne w'olaga. Ogulina puroguramu yo. Dayaleyo nga bw'etambula yonna bagirina. Okakasa okyasobola otufuga. Ne bw'onootutiisatiisa, ne bw'oyiwa amagye, ne bw'okola otya. Tokyalina ky'oyinza tokyayinza ekyo kyonkukakasa tokyasobola kwegulira kitiibwa muttemu. Kubanga emyaka 40 ogifugidde ku musaayi. Emyaka 40 ogifugidde ku musaayi n'okusiba abantu akatambala ne batakumanyi omutuufu yaani kati ffe tukumanyi. So bino ebyokuleeta Muwanga Kivumbi ku gundi ku mpingu ffe tulowooze mbwe olaba Muwanga Kivumbi ali bw'atyo. Nedda ssebo tewali wano omuntu n'omu agenda kutya. Bibi ne bibaddeyo kansooke mbibateereko wano eddakiika 3. We have not been able to establish where he's been all along because he himself doesn't know. He was blindfolded, taken, and dumped to a place that he does not know, where he received more than a fair share of the beatings until he plead profusely after being hit on the head. Ebyo byonna bakadaama baabitugamba dda. That's when they stopped the beating. Njawulidde. The only treatment he received, he says, was only to stop the bleeding and no more. Ebyo byonna bakadaama baabitugamba dda. When their personal doctor came, he said, I do not know what to do with the skull because I need a CT scan, which has not been done. And of course, which could not be done there. So to answer your question, I answer it in the negative. We do not know where he has been. For the rest of the proceedings you are able to follow, we presented sureties within this shortest time. We were able to urge out his case to justify bail. Unfortunately, there is a misunderstanding of the law by so many people. The accused is not supposed to justify his bail because the freedom is guaranteed in the Constitution. Once he satisfies the criteria set out in the bail guidelines to demonstrate that he has a fixed place of abode, is not a flight risk, he has no intention of interfering with witnesses, if any, that are not known to him anyway, it is the state to justify
the clawback on his freedom. Unfortunately, the norm seems to be different. Some people think that the person must justify why he should be free. An innocent person is not required under the law to justify his freedom. So with all that, I think the Honorable Court, in its greatest wisdom, has adjourned the matter to 11th, basically another 2 weeks, close to 2 weeks of now quoted lawful incarceration. Very unfortunate. Even that date will come. For clarity, what is he charged with and what are the particulars according to what the state could have cited? Mumbi is charged with managing an unlawful society. I will not take you into the technical intricacies because you know the English say when your enemy is making mistakes, you do not interfere. So for that reason, I will not disclose the technical intricacy with that. I continue to know it alone with my team. The second offense is inciting violence. Again, I will not discuss the technical intricacies of the particulars disclosed in the charge sheet. I'll leave it at that. Thank you very much, Counsel Medad Lube. When kugambira nti government yagwa. Okitegedde. Ekyo kye nagambira ne ngamba nti nze nebaza Katonda olw'okukwatibwa kwanga Kivumbi. Owulira ebitakwatagana. Owulira government bwetagala kulwa muwanga Kivumbi omu bw'ati. Naye ife abalala ffe abatono ne bwe batukola batya bibeereyo nga bisigala bitiisa ku muwanga Kivumbi tebitiisa. Ekirungi ye wali atuyiriddewo omubiri. Lwaki tetwebaza Katonda olw'ekyo waliwo abankwata obubimbu nagamba nti nno bamukwate nno kino kye nali ntegeeza nti obwo obusango obutono obubiri bwe bwamukubisizza ne bumumenya akawanga. Bwe bumusibye ennaku 19 nga talabikako nga mwenna mumwegaana gwe mwegaana ate mumugyewo muleta mu kooti. N'obusiru bw'abalamuzi twajja wano ne tuprovidinga solution z'abalamuzi kooti eyo. Ekintu ekimu ekikyakutte Museveni be bamafiya abali mu makooti. Senga twakuba abalamuzi abo nga bwe twateesa nga bwe twaprovidinga naye ekibi tukulembeddwa balooya bangi. Abo balooya abamu bali mu kutuukiriza birooto byabwe byakudda mu palamenti abamu ku bo. Kyova olaba ku muwanga Kivumbi bayiika bangi. Gaddafi agenda mu myaka 2 tajja mu kooti. Why? Gaddafi taliiko masannyalaze gatuukiriza birooto bye. Ku muwanga Kivumbi kiringa gwe walopamyeko mu nsiko. Wali obaddeko ng'otambula n'owulira ng'olubuto lw'ekyanzi n'ogendako mu nsiko. Enswera teziyita gwe kasita otuukawo bw'oleko ng'ekiswera ng'ekyokubiri ng'ekyokusatu ebiswera biba bijja mangu. Olw'okuba muwanga Kivumbi aliko omulyo ogusitula ebirooto tobakubira simu tobayita bamanyirawo waali. Intricacies of the technical of the architectural batuukiriza birooto. Machete ali mu kooti myaka gigenda kwera ali mu komera myaka gigenda wera 10. Machete taliko masannyalaze. Muwanga Kivumbi aliko amasannyalaze kati nze bwe nebaza Katonda olukwata muwanga Kivumbi mbeera musobya. Mbeera musobya. Ku muwanga Kivumbi nkugambye bali mu kutuukiriza birooto. Kati muwanga Kivumbi kabeereko study abaana bamwe bwe bali babuuza nti amakulu ga kino gaali ki muli babuulira bwe byali buli kintu muwandike ekigambo ekyo. Waliwo events zaali nyingi nnyo mu Bible nga abaana ba Isirayiri batambula mbadde in fact sinakootingako Bible. Dakiika mmeka? Njogerera nti eddakiika 39 nga sinakootinga Bible okujjako ebyawandiikibwa bye nagabye. Kisoboka kitya? Waliwo events Mukama ze yagambanga wandiika ekintu ekyo. Wandiika ekintu ekyo kibuulire gundi. Wandiika ekintu ekyo kibuulire nga abaana yagamba abaana ba Isirayiri nga bakyali e Misiri. Buli maka gatta akaliga temukamenye gumba
mukalya kalamba temukafumba supu mukoche bwocha mutekeke envezi kawa omugaati teguzimbulukusibwa ekintu ekyo mukigambanga abaana bammwe bajjukire ng'olunaku luno buli lwe lulituuka emirembe gyabwe gyonna era n'olwaleero Isirayiri olwo olunaku erulinda nga bwe mulinda Krismasi. Krismasi yo Krismasi papa Krismasi yo Krismasi papa nga bwe mulinda Krismasi yo bwe balinda olunaku olw'okuyitako olw'omwana gw'endiga era mu Isirayiri kwolwo balya endiga buli maka n'enveezi kaawa ate tebagifumba supu bayokya njoki ate tebamenya ggumba kubanga yabagamba mukiwandiike mukibuulire ng'emirembe gyonna baali ku lusozi mu kuva essula 17 ekyo jja kisangamu kuva essula 12 mu kuva essula 17 Bayibuli egamba bweti bwe yagenda ku lusozi nga wansi Yoswa alwana n'Abamereki yamugamba wandiika ekigambo ekyo wandiika ekintu ekyo kibuulire Yoswa muwandiike ebintu bino mubibuulire abaana bammwe bwe bali babuuza muli bannyonnyola ku bimu ku byafiweringa struggle mwalimu okukwatibwa kwa Muwanga Kivumbi engalo obwetwa Museveni otuwulira edda bwe wakwatanga nga ffenna tuddukanga batata bagamba bane muyingire mu nyumba kiki akutoba ekitiibwa Medali Lubega Segona n'owekitiibwa ani Gamulengejja kati n'omukungu Namboze tebalabikako banoonyezebwa tebannabakuddamu kulabikako. Olwaleero Obuganda bukubiddwa enkikwe oluvannyuma lw'okubanga abakungu ba Ssaabasajja Kabaka basatu tebalabikako. Tuyingidde olunaku olulala ng'Obuganda ekiro ekiddugavu kikutte obwengula abakungu ba Ssaabasajja tebalabikako kaali amaggwa Medadi Segona awamu n'omukwenkufu Charles Peter Mayiga n'omukungu Betty Namboze. Amawulire olugwa ne babagamba mwangu mugende musime emmere mufumbe tuyingire mu nnyumba ng'obudde bukyali bannange. Nomwala bawana oboto wano olwo yalumba Obuganda. Museveni alumbye Obuganda. Kofe banaye. Guno ligenda kuba ensi. Sawa 12 nga tulya kyaggulo. Kiki? Oboto yalumba Obuganda. Gwe Museveni genda olumbe ennyoko. Genda olumbe ennyoko mamembe nangambye takyalaba gundi video zange nongaline Eben likayo. Ajazira. Museveni wamba genda olumbe ennyoko. Genda otise ennyoko. Gwe Muhoozi genda otise ennyoko ffe mube mugenda okutiisa tetuliiko. Ekyo kya Muwanga Kivumbi mwongeremu amaanyi. Obeera otya ng'oli amekomanda oli jeno oyagala kutulaga buyinza n'owamba Muwanga Kivumbi n'omukomyawo ng'oli mulamu. Nze mba namusazeeko dda omutwe nabagamba bwe mba nze nandibalaze nti ndi mutabani wa Katongole ne musalako omutwe ne mbawo omutwe gwammwe. Kati gwe bw'oba tosobola kikola bireke tokyasobola tufuga. Oba Muhoozi obadde olina okukola ekintu eki kutta Muwanga Kivumbi tukuveeko. Bw'aba akulemye ng'omuyina gy'oli ng'ate simanyi mbuno obadde tamanyi gy'abadde ng'omubisa ekigundi omukubye okola bate tamanyi bamukuba tamanyi bamuleese. Ekyo tumala okukakasa nti noli mufiya. Nze mwewale nnyo sikwatangako n'omu kubanga lwenkukwatako ewammwe ensuula y'omulambo mukakase nti nze ndi waggulu w'amateeka. Muhoozi byonna byeyagala okutuyingiza mufiya ojja kutiisa kitawo n'ennyoko. Muwanga Kivumbi obadde omutu wa mulambo naye bw'aba akyali mulamu wawedde dda. Ye Muhoozi tokyalina simu lwaki totwitinga otuwulidde? We are the king of internet. Feba nannyini ensi yaffe Uganda yaffe nedda lwaki tokyatwitinga? Muwanga Kivumbi omu bw'ati akulemye okutta omu naku 19 akulemye okutta ngulu nawe oli jeno
nze bannaye munneewalanga nnyo kamba buwulire kino kitadde ku likodi bw'owuliranga nti wire ya mukimye simentaana nkuletera omulambo mulyoke mutegere dikiteeto omutuufu mutabani wa dikiteeto omutuufu yani mmwe mugende muhoozi weewaawo muhoozi tutalina kyotugamba obadde olina okutta muwanga kivumbi bwe walizeemu tulaba kulayivu naye kino kyokoze mbu oli waggulu w'amateeka oli wansi w'amateeka oli wansi w'amateeka mwe kambabulire Museveni atufuga lwa busiru oba lwakutya labayo Museveni yali baddenga hafu legiti kubanga yalayira ekyo kimuwaamukko yabba akalulu n'alayira ekyo kimuwaamukko akantu aliva lunebbo nnyo tasobola nakwesitamya ku ttooyi n'asitukako oyo talina kyatugamba ate muhooza aliwo talina waali ku chat talina waali ku gundi y'eggwanga kati batufugira mu kutya senga wabayo bannayuganda abavumu basatu Sadrak Meshach ne Abednego abo abasajja bagwa nkugambye Museveni tosobola mumutuuza ku ttooyi esitama ku ttooyi ey'okusitama n'asitamako n'avaako ne yeeyambaza empale tasobola ekitundu kya wansi tekikyasobola kuwanira kya waggulu nga tomuwadde muggo nga toyinga bulungi bwe tasobola kukwata ku kisenge eno n'eno tasobola kusitama n'asitukawo nga yeyeewaniridde okitegedde kati batufugira mu kintu kiri awo bwe kityo tusandayo Sadrak Meshach ne Abednego oba twagalayo Gideon Ogu n'abasajja 100 abagabanye abasajja 10 buli luguudo jamu akwate kati mwenze kambabwire okusinzira bwe mmanyi gavumenti eyo eri munda ate nze bwe mbimanya bwe mbiwulira bwe mbibaleetera nze siri ku bantu abagamba nti Museveni amalako guno omwezi siri ku bantu abalowooza nti Museveni amalako guno omwaka Museveni buli lunaku lwatufuga abatufuze lwakutya kwaffe ndi ku bantu abagamba nga twasituse leero tutuuka ku Sande nga tuli mu makanisa nga ffenna tuwa bujulizi bwa kugwa kwa Museveni weewaawo ekintu kale nno sayidi eyo zezo ensonga bwe ziyimiridde si birungi nnyo. Muhammad Muwanga Kifumbi yaddiziddwayo mu kkomera era ne bamugamba agenda kudda oluvannyuma lwa wiikisi 2 addemu agasimbagane n'omulamuzi naye weebuuze nti bamulanga ki nabo tebakimanyi. Bamugambye nti bamulanga kukuma muliro mu bantu olunaku lwe basooka okumuta nti yavaayo n'ayogera ebitateekeddwa kwogerwa mu pabuliiki bye bataamusomedde nti kino oba kiri kubanga mu byeyayogera sikakasa nti mwalimu obuwemu naye bamugambye nti bye yayogera byali tebigwanidde kwogerwa mu pabuliiki era gwe musango ogumubuzisizaawo okumala ennaku 20 beddu ng'amagye gamwegaana nti tegamuyina ne poliisi nga naye egamba nti temanyiiko mayitire ge wadde ate yavaayo yo n'ekakasa nti kituufu ye yamusuulira emisanvu ne bamukwata naye awo wennyini mu kavuvuŋŋano baamubajjako ne bamutwala gye bataamanya. Twababuuza nti ani yamubajjako ffe tutandikira awo batugamba nti ekyamazima akavuvuŋŋano kaali k'amaanyi tetwategeera mutuufu y'ani eyamutubojjamu. Kati awo tulaga kikulaga nti eggwanga liri mu buzibu obutenkanika. Bw'eba nga poliisi esobola okukwata omuntu yenna n'ava gy'avudde n'amugya mu mikono gya poliisi n'etamanya atwaliddwa wa atwaliddwa ani. Kyokka bamala omukolako bye bamukoze ne bamukomyawo ne bamusuulira poliisi nabo obusiru ne bamurisiivinga. Beeteeseteese otunnyonnyola nti yabaddewo ku poliisi kubanga yaleeteddwa mu bbanga bwe riti ne batunnyonnyola ensonga bweti ne bweti y'ensonga lwaki naffe twamurisiivinze. N'otunula n'ogamba kale laba embwa zino tebakyakolera ku birowoozo byabwe
bakola gundi agambye ate tunaakola ki? Awo we tuli ebitongole bingi mu ggwanga lina ebitakyetengerera nga birinda bulinzi tuwulire omukulu ky'agamba tuteeke mu nkola. Kyokka ng'abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa abaasoma be balinda abantu bano balagira nti kati yawukolawo bw'oti ne bw'oti, nabo ne bakkiriza ne bagendera ku ebyo. N'obuze oba obbawo ebifo ebyo baagenderera ki? Kikulema okutegeera.